Enzira mukwaniriza mukwano gwange aliko Spark TV the NTV webale kubanga otwegaseko amachago olunaku olwaleero naye yonna gy'osinzira okubanga otulaba ate anenkwaniriza mu weekend mpya nsuubira nti Mukama yakikoze okubanga okyali mulamu alina ensonga lwaki akuleseewo amachago olunaku olwaleero kulisaayo mu weekend ade balina emikolo mwena muna tubakulisaayo mbaga kwanjula tulina emikolo egy'enjawulo aye mwena n'abafiiriddwa bambi tubasaasideko nnyo kitalo nnyo ddala Jakana ono nga mutabani wa Haji Naduli bambi Allah abagumye mwe nabo Uganda bajakana naddala Haji Naduli Allah akugumye kubanga ekisa kyoyitamu si kyangu ddala naye tukakasa nti tuli wamu naawe mu birowoozo mukwano Mukama akusaasire aho bonna abakwatirwako ku kyajjakana Mukama abagumye n'omugenzi Allah amumuze mirembe amusonyiwere ne byamusobako ffenna gye twava ate gye tugenda okudda kitalo nnyo ddala. Eddakiika ziri 8 ezakaita ku ssaawa zino eddakiika ziri 8 ezakaita ku ssaawa 3 ez'okumakya era nga olunaku olwali tulinawo bebi awezezza emyaka 3 eky'obukulu nga bebi ono ye Shaila Nanyonjo. We thank Allah for a lovely girl who came when we needed her. May you be protected by his loving arms from Mami Shadia, Daddy Shaka, brother Shaikh, aunties Farida, Rashida, Mariam, Fatuma, Jaja Sarah and others. We love you so much. You are loved. Bwebatyo webagambye mukwano kansuubire nti obitegedde bebi awezezza emyaka 3 eky'obukulu. Happy birthday wabona abala bonna abazaalibwa olunaku olwaleero omuli ne Erikayanja naye happy birthday n'abalala mwena tubagaliza amazaalibwa amalungi amachago olunaku olwaleero. Eno tuba tusimbudde era nga ndi Ruth Kalibala Bwanika kula Farida MWASUZE MUTYA. Ziri 10 ezakawukana ku ssaawa 3 ez'okumakya nziramu okwaniriza webale kubanga otwegasseeko amachago olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero bbalaza tutunuulidde omwana mulenzi yazaalibwa nga bambi mulamu bulungi ddala naye wetwogera kati yagongobala naye nga abazadde engeri gye bamwisamu teyali nnyangu kusomozebwa kuyasanga engeri gye yakulamu bingi byetugenda okuba nga tuwulira mu lugero lwe nakiki kyamutuukayo okubanga afaanana bw'atyo. Tugenda okuba naye amachago olunaku olwaleero naye nga amannya ye Ssenkasi Paul era nga muwandiisi wa katabo alina akatabo wano keyawandiika bakayita The Gospel Behind Your Life Accept the Red Carpet. Tugenda okuba naye amachago olunaku olwaleero nga tuyita mu lugero lwe olunaku olwaleero. Sebo Ssenkasi Paul esinyamu nsanyusa okubeerako naawe. Nange nsanyusa okusanga wasuze otya? Nasuze bulungi. Kyebaliko ndi musanyufu okukusinkana olwaleero. Mukama mulungi. Badde nkulengerera mitale eri kati tuli fembi. Mukama mulungi. Kitiibwa kya Mukama. Okubeera akabonero. Lwaki? Omwana oli mwana wa Bikira Maria. Ddala. Bambi weddira ki? Ssenkasi Paulo Jumba. Era Jumba tojjaddira mu bitabo byange. Yeri nfulu w'enkima. Neddira nkima akabbira obuyenda yadde waliwo bwe baabikyusa ne kafuuka kamukuukulu oba ejiba liri bayita kamukuukulu. Nzaalibwa omwami Jumba Antonio n'omukyala Namanda Resti. Babeera wa? Nzaalibwa ku kyalo e Busibo mukyazanga Erwengo eyali Masaka. Kati ku kyalo okwo bw'otuukawo nva mu famire ennene eya Muzeeyi Kawiki Gerard. Ekyomukisa omubi nti omwezi guno twamuziise naye Mukama yamuyitidde mu budde obutuufu kuba nze bwe nfiira myaka 9 nga gye yafiiriddemu era saabadde omu ku baakaabi. Nebaziza Katonda nti at least tulabyeko jjajjaffe ng'akuze. Mukama n'amukozesa ebyo byonna n'amuyita mu kaseera ako. Munyumiddwamu kule jjajja. Tubadde tuzannya naye ebbanga ddene n'atufumbira kaawa ntumunywa bw'abaako gy'atambudde adde tabulwako sukaali. Era waliwo emabega kaawa mu gy'ekyenda sukaali bwe yakubisanga abantu emiggo naye ye ng'abo naye. Waliwo sukaali gyafuukira akasukaali. Bw'ojjukira emabega ebyenfuna bize bigobotana ne waliwo sukaali omunnyo ng'omuntu tasobola kubeera na sukaali mungi
we yabeerera ow'amagendo. Amagendo awo. Yes. Kakati ye muzeeyi jjajja alina mikwano gye lwaki tuleyo ono omukulembeze muzeeyi we gy'ava akyali mukulu Kagutamusi baali bamukwano ne jjajja. Yese enyawo nedda ensonga lwakityo kati nga bwagenda omukyalira amutikka sukaali kiro nga 6 najja nazo kati nga ne batwa ku road block abagamba bugambi nveeri n'ayitawo najja ewaka n'agenda omanyi kye bayita amatu n'agenda amatu ga sukaali amatu g'omunnyo agatematema buli mukazi wa mutabani we ne bawalabe ng'agenda abawaako tutututu kati awo naffe twanyiranga ku sukaali. So wakula na jjajja wakula ne bazadde wo? Nakula ne bazadde bange naye ng'ebiseera ebyasooka nali wa jjajja. Muli baana bameka? Maama atuzaala abaana 7 kati ababiri bo baava sigalawo 5. Omukulu maama ye yali yamuzaala bweru kati ajja ate okunzaala. Mange mukyala Munyarwanda kati bazaalibwa ku kitalo ekyerwe Kisugi abamanyi Sikange gaawo kati bwe bakulamu ne banoonya ow'okugula awalala ne basenguka ne bajja e Busibu nga bakyala Banyarwanda. Mutaba yali muwala wa Kanimba ne Malagaliita bombi Mukama yabayita kati bajja e Busibu ne bagulako ettaka ddene ne taata n'amulaba. Bw'amulaba kati taata ye yali awasa omukyalo ow'empeta naye nga tebannaba kuzaala kati awo akwana maama. Ate nga maama we naye omwana omulala gw'alina otyo naye ng'abeera ne nnyina obemanyi kati bamugamba nze nja kukkiriza mbeere n'omwana we tewali buzibu. Mutaba mukulu wange bamuyita Fred tumusiimira ye bwe yakulamu n'asaba n'agenda akule abeere kitaawe gy'ali era essaawa zino ali Rwanda. Kati bwe batandika eby'omukwano bimanyi mpulira kati eno mu famire gye nzaalibwa Baganda bali ba Kongo Bakaswa mpulira muzeeyi Kaweeki ne mukyala we Namutebi bonna Baganda. Kati tuzaalibwa mu mbeera eyo nti erimu n'obusosozi bw'amawanga kati bagenda okwoya mutabani waabwe alina gwakutta naye mukyala Munyarwanda. Kati nzaalibwa wasookera ddala mutaata wo? Mutaata kubanga omukyala wawaka talina mwana by then yali tannaba kufuna lwakuba nti nyina wenakulamu awo nembuuzabuuza maami ebibuuzo bingi nagamba taata alinayo abaana abalala abatali bampeta samuya actually nakati sibalabangako. Kati bwenzaalibwa balaba ekyana nga kinene kirenzi ewaffe nze mweru mu famire yonna mu famire ya Kaweeki yonna nze mweru kati bagenda okulaba omwana mweru munene muwanvu agamba ono omwana waffe ddala kati basenga omanyi basenga baba n'ebintu byomanyi kati bwe basika ekifaananyi nekibalaga jjajjange Kasimbaazi azaala muzeeyi Kaweeki ono yakafa agamba ono afaanana ani jjajjaawe azaala kitaffe. Ne kali tikavaawo kuba nti baali bamusosolanga muze namawanga kati bamukijjanya awo jjukira waliwo omukyalo ow'empeta wali gwe batiyitiibya. Nsaba nkikozese kino maama tolowooza nti nkikoze mu mutima mu bukyamu naye oyinza okuba ng'olaba oba nga aliwo akugambye naye nkwagala nnyo nawe okimanyi. Kati bwe tukola bwe tutyo ne maama w'embeera bwe yamuyitirirako nga bamukijjanya yakazaalayo omwana omugweka abeera wa nnyina nansuula ewa jjajja. Jjajja sayidi ki? Jjajja Namutebi sayidi ye ya taata omukyalo oyo mu bifaananyi mwali mujja mulaba Namutebi. Kati wansuula ewaka awo twaliwo abaana bangi abazzukulu nali muto wa myaka nga 3 awo
mama ye n'addayo n'ava ne ku kyalo n'agendayo mu Nnyendo tandika omulimu gw'okutunda omwenge. Kati nga bw'omanyi omwana ng'akyali muto endwadde ezimulumba ziba nnyingi. Kati jjukira jjajja yali akoze asi yakoze ekigenda amaaso naye nga attention y'abaana abali ewaka waffe twabaddewo bangi tubeera tuli bangi nga tolina bw'ogidividinga buli mwana ate nze ndi muwere ate sirina akasitula. Era ayimiridde ku myaka 3 tandise okudduka olumbe gye lwava saalumanya. Akyali abamu ku kyalo bagamba nti oba bano engeri gye bamukijjanya baleka bamugongobaza amala ewaffe eri connection y'omukyala n'omwami gwewo. Nyabuluusi bwe tuba tubadde twagalana ng'omwana yatugatta bamala okuvaawo ng'ate wabaddewo omuziziko eyo kyani ebeekozeki kati ndowooza abasinga kye baali balowooza. Kati wajjajja wano mwabeerangawo baana ba kitaawo bokka? Nedda basenga baazaalanga abaana kuba simanyiyo senga wange yafumbirwanga. Yali omu yafumbirwa ate naye ne bamulema kati ate najja n'abaana awo. Kati basenga bano abalala bataafumbirawo ne baazaalanga abaana nabo awo. Kati ewaffe tulina ettaka ddene oba muzayika wiki afudde alina ettaka ddene. Kati ku baana be yazaala yabasalirangako agamba gwe muzeyi mukulu Jjumba zimbaawo namutemerako yiika nga 10. N'agamba Mugema naawe zimbira wali teyalina ssente yalina ssente ez'ebintu kuba yalundako n'embuzi. Waffe owajjajjaawo baasibangawo embuzi ezisukka mu 3 nga zirira kasozi. Yabanga alina ettaka ery'ebitooke ng'alina n'ettaka ly'ettale ng'asobola okulunda. Era mu Katosi awo we twakulira bwe weetegereza buli mwezi baasalanga embuzi jasi kulyako nfunayo ssente muzeeyi n'omuwaayo emitwalo 2 ne bagisala ne bagigabana. Kati tetwakuliramu kati abaana baali bangi nga nekito okimanyi ebyokulya biba byakulwanira kasita mbeera bangi. Kati nenja nfuna olumbe ne lunkuba nyingira awo myaka 4 nenzira wansi kati wenzira wansi naye nga mama yajjanga n'akulabangako akyali mu Nnyendo ng'akyali mu Nnyendo ali mu kutunda mwenge. Kati bwenzira wansi ekirungi nti sirina bifaananyi byange nga ndi muto byandibadde binkulo. Eby'omubuto birinawo nawo wano ng'oli mu lyato. Ekyo nali mmaze okuddamu okuyimirira. Baaba ekyo nali mmaze okuddamu okuyimirira. Olumbe yali musujja kiki? Kati bwe lunkuba nenzira wansi abamu bagamba bamuloze abalala ne bagamba bamugesegese. Kati engeri gy'omanyi nti birimu abakazi bajja nga tosobola kumanya ndwadde ntuufu weeva. Naye ate kambagambe kino maama ne maama oli omulala owamuga taata bw'obasanga mu kkubo tebalina mbiranyi. Ffe tukirina abakyala oba munda mu mutima oba okiwulira. Era nga ne we nakulira abo bayimbanga bombi mu kwaya nga bababuuza ng'oli yasobola okwebuuza bano bajja oba naye nga bino byenkugamba nabifunanga mu bantu. Kati bw'oba olina ekizibu oli naakulaga gye kivudde osobola okukola ki. Kati wenzira wansi awo maama ne bamukuba tewali otandise okusoma. Nali sinnaba. Kati oli wansi? Ndi wansi. Maama ne bamugenda ne bamugamba gwe omwana gwe waleka ebusibu agenda kufa kuba takyayimirira yeekululira wansi. Nze natuulanga nenzinga amagulu bwenti nenkwata omutima nengutera ku ekibatu nensimba enkondo. Era mu biseera byange ebyemabegakaawo before 2000 nalina omanyi abakyala babooza nnyo wano wajjira ne wakwata nawano olwokuba nti kati wano nalinawo ki olinga olutulututtu lwakuba nti nabo nalwa nnyo nga mbadde nnyo wansi awo. Kati bamugamba omwana gwogenda gwaleka ebusibu agenda kufa tala amagezi ogenda itirisito omugjeyo oba obeereyo naye. Olwo jjajja kutulako mu malwaliro okukebera kyekikuluma oli waka just abyakinnansi bakulagirira kino
omuwa kino omuweeko kino bino webiti nzaalibwa mu famire etaasoma kizibu nnyo okuzaalibwa mu famire etaasoma etaliimu asomye eddagala ly'ekinnansi lirungi naye ng'oyenakooki knowledge y'omusomero ofuna kati wali ebyokugamba nti omuntu alwala nebamutwala mu ddwaliro byabanga bizibu yadde nga muzeeyi yatuukiriranga ate abantu abanene muzeeyi yamalanga na jjajja oyo muzeeyi Kawiiki yatemanga ettooke n'ateekamu taaba napaakinga taaba baza kankujjukizeyo kano waliwo pulezidenti we yayagambira nti muzeeyi we tiyandifudde mangu lwakuba yanywanga nnyo taaba kati jjajjange ali omu ku bamutwaliranga taaba n'ettooke yatwalira muzeeyi w'omuzeeyi muzeeyi Amos yanywanga nnyo taaba naye muzeeyi Kawiiki y'omu ku bamutwaliranga kati bwe twabeera awo maama najja nasinkana taata ne bateesa amufunire wamuzimbira ennyumba ey'ettaka waliwo mu katosaawo ne bagulawo ebbali w'ettaka lya muzeeyi Kawiiki namufuna wamugulira ne bazimbawo ennyumba y'ettaka kyeyakola namuteekamu kati awo afuna second born akuddako awo bakuzaako nooli omukyala omwempeta yali azadde tobanga bamuyita Geoffrey Sebina obukuluma awo kati obunuma awo bukyannuma nkyali wansi bakuzaako eno obimanyi munaye ne mumaziga mbeera musanyukati tubanga saabagambye nazaalibwa 87 bwe mba nzaaliddwa 87 emabega wali zaali ntalo naye kati mu ludde bw'otala era mwalimu n'abakola ne mu covid gyo abantu bazadde kitegedde kati nobeera n'obulwadde obukuluma bubiri obwoka obwosi oba bwosi alina obulwadde buli obulala bwali olina kati banzizaako omuto wange bamuyitanga Pade naye tiyalama era nikyo kyafa kito kati jjajja ono gye yagendanga eno erwakitula bamulagira agendanga abuuza anasobola okufuna ku ddagala eriyinza okujjanjaba muzzukulu we bambi yali anjagala kyeyakola waliwo ekyalo bakiyitako Abayanda kiri eyo munda lyantonde wande eyo bazulayo omukadde oyo Katonda simanyi nti agata ajjanjaba abantu bwe batyo kati ne bantwalayo maama ne tugenda fembi kati eddagala lyeyali ayakozesa bwe ndikugamba kati yali ayina eddagala lyeyesaaba mu bigere ebbango lino yalitandise okujja olwokuba nti nali ndudde wansi kati bo bagenda kujjanjaba ki bango ne bagamba nti oli tagavumula alina kyeyaba tugendeko mpaka abasuuzi bwe tukomawo Ssenkasi nsaba tutandikira awo olwo ageza okujjanjaba bango kafulu bwe tugenda kuba nga tutandikira nga tuvudde mpaka abasuuzi tovaawo tumanye olugero lwe lutambudde. Ziri 3 kitundu tukyagenda mu maaso n'okumanya emboozi y'omwami Ssenkasi Paul Ssenkasi anti Ssenkasi waliwo Ssenkasi eddira mutima kati weddira nze neddira nkima erinnya jjajjange Namutebi ow'Emmamba yalimpa lina we liyungira ku b'enkima nti omwami omu yali agenda ku lusozi Ssali n'akozesa enkasi okutuuka ku lusozi naye ng'ayita mu nnyanja tebamala okukuba ku lusozi Ssali n'agamba ono ajja kuba muganda wange ne bampa erinnya ya Ssenkasi kegaba bakubbulamu banzibbulamu beomutima naye jjajjawo yali akwenyumirizaamu jjajja mukyala oyo sirina mukolo gwe nkola nesibwa naye akyaliwo ne mwami we yamuliseewo era jjo omulombe namugambye gwe tubadde tukayanira naye akundekedde abamukyala ate bambi n'omukyala ogwenyini ewaka
nakato naye wamamba kati noli wamamba oli mukintu wakati so tugende mukuvulawo tubadde nga bakututte kujjanjaba muzeeyi bwe yavanga eyo gyabadde erwakitula n'abuuza ku bitunda awo amulagirira omukadde omu aliko abayanda awo agolola ab'amagumba biki byonna nga bajja bagamba taata ng'agamba maama atugendeko abayanda eddagala omukadde yakeeranga ku makya 12 n'ateeka akawembe mu mulyango oguyingira mu nju kuba twabeererangayo ddala doozi yali ya buli lunaku bwenzira mu luzungu baatuwa ekitanda naye si yali musamize kyemmanyi simanyi kubanze bye nalabanga byabanga byakutabula ddagala n'alikunya n'alisiiba mu bigere kati wayala akakeeka awo mu mulyango gw'ennyumba waggulu wabangawo omulabba tugenda ku treatment gye nafunanga tukaaba kati nga banne basaawo wansi kifuba byabanga byakulwanira omukadde nga yekwata bwati waggulu ku mpagi ku mulabba banvunise wansi nga nninnya ku mugongo atandika kusweta bwati ngali kugwe ngali waggulu ku mulabba gwe bakwebasiza bakuvunise kati ng'akulinnya mu mugongo ng'alinga agira amenvu mu lyato ekiki yali mukyala mukulu nga muwanvu emyaka emeka nyingidde 5 awo ndi mwena kulumi nga bonnuma mpulira nnyiga ekifuba kati engeri gy'oli nti oli musawo mu mbeera eri maama naye yajja kujjanjaba mwana wa manya naawona bulumi nga bungi kyampitirirako mukululusi bwekyempitirirako nazuula solution mu buto bwange tumazeeyo wiiki emu 2 eyokusatu kati neŋamba asijja kugumiikiriza bino emirango egyabangawo ngaakulinnya benduulu nebagamba wali gwe badde mukutta kadde oyo mukama bamusaasire bw'aba akyaliyo saamunyigira ayinza okuba yali ampa ddagala kubanga bwe baatuka okuntwalirayo bamwekakasa so kati neddagala lyabeeranga mu bigere yali esiiganga kati nga lyaba akusottesa likuyingire munda ng'alinnya wanono nga tasobola dukozesa nangalo simanyi treatment nzeeyo gyemmanyi gyenalabanga kati bwenafuna solution nakola ki bwe nalabanga aliitiriza okunninnya nenta omusulo omufukira nenguta kati wegwagendanga nga banta jukira wabanga wakuta amagulu wali wakuta eno emikono olime kulwana kati abo bantanga negamba ekyo bakikolera omwezi mulamba so okutabana omusulo kyajjanga ensobi nina olabanga kyekikutaasa ogwasooka kati ngenda okulaba nga kinkolera kati nga ndaba kinkolera neŋŋamba kati wano esooka nalisaba wonjawulo obulumi bweyongera mu maaso omukazi anyaga maama ne bimusobera agamba omanyi katugende kati gwe wawuliranga otya nga tebanakulinnyako wawuliranga nga owulira tosobola kussa nalina obuzibu nga bwembeera wansi sobola kuyimirira ne bwemba ngezaako nzirawo kati ngaekifuba kinuma munda muli bwekitiringa ekyagala okwabika kumbe akaali akatini bwe kati kagala okufuluma okutuuka kino kyendi kati beeyo solution gye baafuna tebagendako mu malwaliro nti obawa bwe tuvaayo maama nemugamba bintamye if it is to die let me go and die tonatandika kusoma awo sinaba ku kyalo okwo kwaliko era anko wange mukulu Grillo yali alina akasomero buno obw'omu mayumba maami atunda omwenge ye school fees gwayinza omuwa kati anko yalina ekizimbe kimu bino ebiba bitannaggwa nga mwatusomeseza lindako lwaki maami atunda mwenge okumusasula dadi aliwa anti kati dadi nakugambye nzaalibwa mu famire tamanyi byakusoma tokyerabira kati ebyokusoma kyali priority ewaffe amatooke weegali era fe abava ebuddu emmere matooke kituufu kati emmere kasitebanga weeri
nawe okusula weewali eddagala omwana bw'alala asobola okuyenga ebiruuluuza n'anywa n'eddawo. Kati ebyokusoma that was not an issue. Kati nzeigulirwa bwe yalabanga nsobola okwekululira wansi nagamba jangu tandike wano mpola nga nekulula neŋŋendera wansi ne tuyingira mu bizimba ebitannaba kuggwa gye twandiyise nassale ne tusoma, naye nga bwe mpandiika ebintu bivaayo kuba twasooka tuwandiika mu ttaka. Nassale obudde bwaffe tetwakwatirangako penso, sooka kuwandiika mu ttaka booti ovaawo n'adivansinga ne bakuwa akabaawo kana akatini ketwakozesanga amalagala. nga buli mwana alina akake. Kati bwe twavaawo ne tuleka tudda ku lubaawo ne kyati kati nga bakugulira ekitabo kya budget ne bakisalamu emirundi ebiri. Kati mu budde obwo twalina akaveera k'omunnyo nga bw'oteekamu kali akatabo kagweramu. Kati ngaekyo ekitabo kyenkozesa. Sinaba kusoma, tukomyewo ewaka banzizizaako pade afudde, yafa naye mwana muto myaka nga 3 simanyi nakyamutta. Nenzira ewaka neŋŋamba kakati wano olunampita lumpitire wano bagambye mundeke. Kati ngenda okulaba eno gye nsoma weneekula neŋŋenda mu kibiina ate envaayo ebintu mbitegeera. Akyali taamu emu jjukira bampaako ekirabo kyali ndaazi ery'ekikumi nga gwasinze. Nze nsinze mwabo bwe twalisoma fembi abaana bavange kamuwaza mu katose awo ne twegattira awo ne tusoma. Kati nga gweweka gweyekulula abalala bali nnomo. Abalala bonna baali nnomo. Akyali challenge yange yansinga n'obulamu bwange kati nkola nnyo ebintu omuntu omu kati sikyusanga. Lwaki? Abaana bamboola nnyo nga nkyali muto, nga balaba omwana bwakula ayamuka nayemuka n'adduka ne bazannya naye ne musamba naye akapiira nze ndi wansi. Batandika wano mu nasare okuboola. Kati nga sibanenya bwe kwabanga kusamba omupiira nga sirina wembe eyungiramu, mu kuba okudduka sirina wembe eyungiramu. Kati nga mbeera wali nga nkwata ettama lyange. Kati ndaba bimpitirirako. Bakwadde ekindaazi osinze. Nsinze nsanyuseemu neŋŋamba oke kaneekulule nga tesite nnyende. Ensoma gye twandiise nassale waliwo omukyala ku kyalo okwo mukama yamuyita emabegako awo, mukyala wa Kabaleebe, mukyala Veneranda, mukama gumuze mirembe. Teyazaala mwana naye yali mugezi yali ayagala nnyo abaana. Mukyala Kabaleebe yalina abakyala 3 bemmanyi naye nga kubali abalala 2 be balina abaana naye nga abaana ate baddukira nnyo owondo omukyala atazaala. Kati bwe yabanga agenda mu nnimiro yayitanga waffe nga wampitakaawo oba ekirowoozo yakijjawa simanyi. Nagamba kantakula omwana ono. Najja lumu nankwata emikono kuba yandabako nga nyimiridde nkyali muto. Nankwata emikono nansika lumu nakuba omulanga. Lwaki? Anti maze ebbanga emyaka nga siyimirira ate kati onsise lumu. Nagamba ne bona okaaba sigenda kkuta. Tuyimirira. Okaaba bulumi oba kutya? Obulumi. Omanyi si kyangu okuva wansi nodda. Kati nga amagumba gaali gamaze okuyimirira ate gazze wansi ne geekwata bwe gali. Bwe nkuba omulanga ngenda okuwulira tuyoze mpitamu buli kimu. Nagamba sijja kkuta. Tuyimirira like for 30 minutes. Namala nanta nagenda ewuwe. Enkeera bwe yali yava mu nnimiro nakola ekintu kyekimu nansitula olwo nantambuza naye nga nkaaba. Naye ng'osobola okutambula nga magulu gasobola okutambula? Magulu gange gano galaba. Sirina walamu, sirina walwadde, gonna mawanvu. Era nga bwe nagambye mu kusooka nti nali mwami mwana mulamu bulungi muwanvu. Kati bwenzira wansi era paati yange yasinga okwesika kuva wano kutuuka wano. Bwenyimirira wano wasukka fuuti 4 anfuna. Kati nga bwenyimirira wano obulumi butandikira muno kudda eno waggulu. Kati nansika ntambulamu wano nawali naye nga mpulira ntamye sirina kyamukolera. Maama ali wali amulaba. Abantu bantunuulidde twetoloola oluggyaawo. Kati olwaddako bwe yavangawo nange netandika okwagala ki okubyekolera.
kati newekakaba ekakaba kati bwe yaddanga ne twetoololamu awo bwe mbala taliiwo ne ntandika kukwata ku bisenge tambulira ku bisenge bwe ntyo naye nga obulumira mbuwulira kino kyo kyali kimaze okufuluma nga kizze kungulu wekiti oba ebbanga lifulumidde ddala ne neekwata ku bisenge nga kati nga bwajja abeeko wansanga nga sikyakaaba ku luno mulaga nti binnuma naye nga nange njagala kulwanyisa kiri kyakola ki kati nagenda okulaba yajja namuggo agamba nkukwata omuggo guno nagunkwasa nagukwata ebbali nagamba kati tutambule ebyo abikolamu intervals ez'enjawulo netutambula netwetolola nga nkuta omuggo olwo tokyasoma sikyasoma wabibiri ebyanasale mbivuddeko kati bwe yanzira awo nagamba katugenda kukozesanga omuggo guno okutambula nenkolaki netandika buli lwajja nga ntambulira ku muggo nga ndaba abali ewaka tewali akuyambako kola ekyo buli omu ali ku bibye maama yali atunda bbaala muzeeyi nga eitha ali mu nnimiro oba alina emikwano gye kuba muzeeyi ye mukozi olusuku olwatukuza yadde alulimamu nakati kati ono baba bamuyita mu mpaayo omwenge tondo biki nze ate ndi wano ate alina okutufunira ekyokulya jjukira eri ku ludda lwaba taata alinayo embiranyi kati nga alina okukola nnyo okubeezaawo ki ne muto wange nazzaako omwana wokusatu kati ronadi ajja kati tutambula nono omukyala veneranda ampa omuggo tutu ngenda okulaba mbimanyidde kati nze waka nenvaawo natandika okwebbawo kati jjukira bwe bagendanga mu nnimiro bandekanga waka ku mulyango abantu bwe bampitako ntudde kati nga nembagamba nenzirukawo ewaka natandika gendawo oli omukyala kati nga ngendayo agenda okunyuka tansangawo nga bababuuza baaliwa alabika agenze ewo nagendanga ku muggo bwenti nentuuka ewe waali wawanvuka okuva ewaffe kati ngaokuva wano neku equatorio nga walako tewakowanga nagenda nga mpumula omanyi omukadde bwatambula kati nzizeyo mu early age nga ngendera ku muggo wentambuza ebitooke ebisatu nga ntuulako nziramu bwento mpaka nga ntuuseewe kati ngagenda okunyuka nsangawe yali akola nnyo obuseera nga bukola olumu ndaba nampako nenywa ngewe sivaayo kati wetwadde awo nanzijako omuggo nagamba katandika okwate bwoti kati nga eyali atambulira bwenti nentandika kutambula nga nkozemyo bwenti kuno omukono guli wano omulala guli support ng'omuggo bwe kikukozesa kati nentandika kutambula nga nkola bwenti kati weyamala nagamba omanyi lekera okwata kuki ku bisambi kati nange nga bwembeera mu baana bannange ndaba ntandise okuimprovinga ono gye tuvudde ndabayo abaana olwo basanga wa abaana bo ku kyalo kuba ku kyalo kwaffe kwaliko abaana bangi bangi bali awo kati nga ndaba tandise bwe bagenda gye bazanyira ate siti nibatuuka we bali nembeera wali bali yadde seetabye emizannyo gyabwe netandika kukwatako ku mukono gumu kati wentandika okukwatako omukono ogumu nagamba maama wange omwana mutwale ku ssomero oyo omukyala atandika asome oli myaka emeka kati awo tuyingidde 6 7 mukulu wange ye yali olwedde asoma ono maama gwe yajja naye ng'asomera primary school kati ng'obuzibu bwe buli awo ani anaamutwalanga ku ssomero ate amuzzi kuba tebali shuwa oba naatambulanga nentuuka kati muto wange jjukira ye bamukwata leeti nze bwanaagenda nange tebajja kunfaako kati yansikanga awo mukwanguwa nga ntuuka olumu nkooyi ebbanga eryaddako nemwesalako ngotuuka okooye nga bikutamye kyenakolanga navanga ewaka nentuuka awo mu bitooke byewa sereve
nentuula kakonteyina kange buno bumanyi ansi wabangayo emmere waggulu nva nokakwata bwoti nentuula awo edakika nga 2 tobiridde naawe ngenda ku ssomero ate wenva wasereve noyambuka nogende mu bitundu byawo nga mba Daniel noddamu notuula paka nentuka ku ssomero ngesaawa zonna zentukira ku ssomero notuuka ku break time I don't care ekikulu ntuuse kati nga ntuuka nga nyingira P1 ffe twasoma mu P1A enyingira P1A mwalimu basaba badriani baana babatuuze ku kyalo nga tusoma fembi naye nze nga bandaba ndi mu mbeera ndala tebaagala nnyo okunsemberera kijjukira nkyakwata kugulu kumu kati bammanyira actually right now buli lwenkyusa ekifo abantu banneetegereza beebuuza omwana oyo abadde ki actually abaana abato bajja buli omu abayagala okujja akwateko awulire watizi n'ebiwala byange kati nategekawo enkola nina abaana 2 Pamela ne Pauline buli lwenzaala omwana mbeerako ekibuuzo kyennetegekedde okuddamu omwana akubuuza wabaaki kati wano mu P1 kale katandise okufulumayo kyali yafulumirayo ddala kati ng'oluyinga bwoti class ng'omwana buli mwana ayagala okukwatako bato banno ng'oli olunza ayagala yebbirire ajje akwate ku mugongo kyakuyisanga kitya of course kyabanga kimpisa bubi nga tolina kyekikulira tekyakulemesanga nkuddayo okusoma bwe nazuula nti ebintu byensoma mbimanyi nemanya ebinajja byonna saagala kumanya ate abasomesa bo bakutwalanga basomesa banjagala bambi banjagala waliwo omukyalo yali awa linnya tirinvudde mutwe yali abeera mu station bamuyita abanga Kambejja mukyala wali awo mu station bwe yasonga nga tusomesa mu P1 awo nanfaako nnyo handwriting netereera netusoma ebintu mubibaka badriani basaba ba Richard bwe bakwatanga ekisooka ekyokuta mu bataano abasooka at least mbaamu ebyo saafaayo kyakwagaza okusoma kinjagaza okusoma kati ngenda okulaba omukugulu kuno nentandika okukutta nze nzekka ngamba kati kanzirewo akyali seegololerawo tambulanga mukono sigikote naye nga mpola mpola kati bwentandika ngenda okulaba bigenda bigira amagumba tebinnuma obulumi buyinza okubaawo olusooka kiringa bwogula engatto olunaku olusooka ekunyiga ennaku eziddako nogimanyiira kati nange bwe nnali kati njagala nnyo okwewa challenge buli kintu I deal with challenges era bwe mbeera awo nga sirina bu challenge mbeera mweraliikirivu manya waliwo kiyinza okuntuukako so bwe najeewa nokulaba byanguwa nentandika kuyimirira soma P1 P2 awo tokoze mikwano sinaba kugikola budde obwo UP yali yakatandika nga sente tewali zisasula ku ssomero ogenda bugenzi ku ssomero nabitabo kasi tobeera n'ebitabo mpozi wabangayo PTA yatuulanga ne isa esente ez'okuyamba ku basomesa oba kugulamu bintu ebityo kati nga ze batema budde obwo twasasulanga 2,500 ezabanga nyingi mu 98 awo 97 96 paka mu 94 awo zabanga nyingi kati PTA eyo eyina bwe yankolera history etya nyingidde P2 tusomye P3 kati mba mu P5 awo banziza ewaka kusomero bansindise kwe twayitanga okugoba baatugobanga mude muno ne sente kati bwenzira ewaka ne bakola ki bantumye 25 nze yalina akagambo bwe yakulaba nga ogidde mu budde bwatakusuubira ng'agamba jjamu esaati lwaki yitalina sente zagenda kukuwa jamu esaati ozanye osigali ewaka
waliwo abantu abatera okukozesa ekigambo nti nze bwe saasoma siriyo kati abantu abasinga baali bagikozesa nnyo ng'eŋŋombo kati muzeeyi yagamba nga ajjamu esaati kati ku olwo jjukira nzize entuba njagala okusoma byensoma ndaba bitambula funye challenge lwenzuula nti mu famire gye ndimu temuli yasoma okizuula otya kuba nakuba ekifaananyi emabega muzeeyi bw'aba ensoma ayinza n'ekibiina nja kulimba bwe njjukira nti manyi kyeyakomamu abamuddako bonna ne baaba muzeeyi kikabi alinga mukulu waabwe bonna kati eyadde nga eyasomako naye alina we yayingirirawo ebyobusuubuzi naye n'abivaamu etandika kutundanga ngoye mu butale bw'omubuulo gyeyafuna omukyala eyo n'awasa naye kati ngenda okulaba nze ndi mupifu abaalinga abandiko waggulu baali ate baana babasenga kati ate bo nga si bamunju beebweru balina bakitaabwe abatera obabavujjirira kola kiyitawo oba omutabani wa musomesa ku kyalo musomesa w'ekereziya kati nzuula nti eno gyendi teri yasoma kati banziza ewaka muzeeyi angamba ajjamu esaati kyenibamugamba kyesamuddamu nasirika kuba nakula mutya up to now lwaki eri akubamu muzeeyi yankuba olina effujjo lingi sayina ffujjo ne muzeeyi ye musajja gwotanyomera eddoboozi limu likukanga n'ovaawo kimu bibiri luyi kati akyali nyina oluyimba lwenze mpuliriza ebbanga lyange lyonna ery'obulamu nalujja ku mbeera ya muzeeyi baluyita budde owedda lwa kadonkamu nde nno njagala nnyo kadonkamu oba gwe simanyi era lwakuba wano timuzikuba naye kakati muzeeyi akubira ki ngaalaba musajja tuli mu kwekululira wansi omwana asobya wa wansi awo oli omwana asobya osobola okwasa ebintu olina kubisaamu oluyi banakubamu omusambagere kati mu mbeera bwetyo nange olumu nisanga twaliddwa mu bakuba kati bwe yankubanga nga ntya era newalanga nnyo okuzza emisango mu mbeera bwetyo kati lumu twali tuli ekyeggulo muzeeyi yalina kaseti nateekamu buli katale yagulanga compact oba teepu zineza okunyula nateekamu yagulanga nnyo ezakadonkamu kati ng'ateekamu budde owedda nga mpulira oluyimba lunyumira kati tuba tuli ekiro nemugamba muzeeyi nanyiga next bwe yanyiga next nemugamba taata kalekeemu yajja nankuba oluyi nembuka emmere ani gwe w'amateeka kyekigambo ekyaddako nga bw'oyogedde kati bwe mbuuka oluggi lw'emmere nengwawali ng'ani abuuka nzi ng'obuusa oti muzeeyi yali akuba oluye lwakubuusa kati ekirungi nti muzeeyi namwagalako ekintu kimu bwe walwalanga yafangayo nnyo kati ndowooza wano wamutabulanga ebitaliimu ndowooza obanga ajjukira empisa gy'omuyisaamu yamuyisizaamu nga obusungu oba wabumaliraawo kati olwo okomyewo waka bakugoyo agambe jjamu esaati sigala waka saali mumativu nasigala nvuuvuuma biki nkaaba biki ndaba eri akyali bansindika okunonda sente ezo nga tuli mukola ekizaamu eyo yali ya fine art omusale omwami yali atusomesa yabaali bamuyita tumwetabe apolo kama mumuze emirembe naye yafa kati nzirayo waka maama yansanga wava mu nnimiro nambuza kiki nti bangopye biki biki taata agambye ati agambye jjamu esaati akyali nanyina bwe natubuka nempuyanga muzeeyi saagala kudda mugamba ku byakusoma muzeeyi omusajja kati maama neyetololaawo ennyumba mu katawuni nafunayo 2,000 nazimpa nagenda nziruka ku luno naye ntandise n'okudduka kati nga ntandisa okutambula nga nyanguwa nga sidduka binene naye nga nsobola okwanguwa kati tugendeko for a short break tugenda kuba tukomawo awo tubuulire ddala mu primary oyiseewo wafunaye points meka aggregates meka okuva mu P1 P7 ate oddeko awaddako wonna muzeeyi ng'akyanyumira osomeye obanga naye abitadde wetugenda kuba nga tutandikira tovaawo tukawana ekitundu kyaffe
nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri zibayo eddakiika 2 zokka okuwera essaawa 4 ez'amakya ng'olunaku olwaliro ku nnaku z'omwezi 24 ali mu primary bamugobye okuddayo wakasereza PTA maama nga maama bw'ali azinoonya azikuwadde oddusa oddeyo okudduka pati okuddukawo gye sitategedde wadduka otya Ssenkasi natambula naye nga ntambulira ku space eritali ya bulijjo nga nyangwa ku luno okusinga bw'otambula bulijjo kuba nakugambye nabaleka bali mu kigezo nina okugenda mangu negayirire ndaba oba kinziriramu kati nziruka kati ebyombi bye nagenda ndowoozaabo bingi ngamba muzeeyi ayina muzeeyi we muzeeyi Kawiki atuleetera nnyo sukaali ava wa president ono ntandise okumanya president aliko mwami Museveni president Museveni ngamba ono wabanga ye ayina mukwano gwe ate nga amuzaala ye president wa azaala omwana president w'eggwanga sobola kubanga mbasaba 2,000 nga tisobola kufunika naye ningamba ebyo sijja bitunuulira kaŋŋende nenziruka ntuuka ku ssomero natuuka essaawa 7 nabasanga bali mu langi kuba bali batugobye essaawa nga 4 kati negayira tica tumwetabe kama yamuyita nangamba olowooza nno bakoze ekyamaanyi twakoze fine art ngeri gyendi mu kulya leeta ekidomola kye bakubye kiteekaawo tuulaawo kati nga nfuna pick fair kitaabo nga twakulangamu lupapula akuba kidomola amaliriza saawa 8 awo nga muwa nga nzirayo n'abaana balala batukola kati ebigezo bigenda okudda nga tannabagaba papers endala ez'abakozi yasikamu olupapula olwange lwaki simanyi naluteeka ku lubaawo. I remember those moments. N'agamba bannaye bwe tunulaba oti n'otunula n'ekidomola waliwo enjawulo abaana ne bagamba nti nedda ng'okawuuse buva. I had 50 out of 50. Wow. By then babalanga ati okusiga ebifaananyi ne oleeta handiwork olweyo n'ebirala kati ne balyoka bakuwa 10 oba ekifunye ne mweyo nafunamu 5 ku 5 kati bwe mpitawo bwento nengamba bangobye nenzira ewaka sente nize muzeeyi nangamba jamu esaati mama neyavaako bweyewola 2,000 zize nsinze nengamba kati wano wali omulamu kati olwo otegedde nti okusoma kugenda okuyisaawo bulungi kati nange ntandisaawo okulabika mu kibiina abaana batandise okumanya nze Ssenkasi kati ebisinga tutandise okukwasaganya bakumanyira ku kingo bayambako mu waaka batandika okujja gyendi nange ntandika okugenda gye bali kuba bwe mba nsinze mu kibiina mu ppm na buli omu yamanya yayagalanga okumanya nakikoze ntya biki because I took time to do it. Abalala bwobeera mu exam opanikinga yadde kikuyambako okuyita saagala nnyo omuntu akola bigezo omu yekka si kirungi ka pressure kabaawo ng'oli ne bannu oba ne timing bwe bityo kati nze I think I used a lot of time omusomesa yali akyali nenkola ekintu ekivuddeeyo okusinga oba bo simanyi but that's how I passed. Ensoma ntuyingira P4 ntuyingira P5 kati lumu naddako ewaka lumu waliwo NGO yali eri Masaka awo twali tukyali Masaka district bali bayita Uganda Disabled Society Children yajjako lumu ewaka nava ku ssomero nenzira ewaka ne mbasanga bapaakinze ddaabo kabini zaabo bamanyi nga bazze okunnona bantwala mu NGO. Waliwo olumu lwe baali batuyise okutuwandiisa eyo ku kiteewuluzi abamanyi ebijaaba baitha wenva musaidiz ezimu ne mukulu Semuju Nganda otyo webijaaba tuli mu bendobendo lyerimu kati twaliko ebijaaba eyo ku kiteewuluzi ne batuwandiika biki kati wayitawo ebbanga ne bajja nga bagoberera abaana abamu ku be bawandiika nalimu muzeeyi era yali yantutteyo muzeeyi maama muzeeyi taata kyesaabagambye biseera byange biri bwe natulira wansi bwe nalwalanga okuntwala mu ddwaliro muzeeyi jjajja azaala taata yalina eggaali
nakati yagireseewo babajja ebox nga sisobola kutuula kati webajja ebox nga zino zebaleeteramu enkombi nebagiteekamu obufumbo abamanyi obufumbo obumanyi waliwo omuddo gukula neguleeta ebimuli ebiringa ebimuli bya white kati byebatematemanga nebabiteeka mu kigoye nebateeka mu box eyo kati nga mwenezinga bwenti nebatwala mu ddwaliro kati n'olwo mu lwekitawuluzi nga egaali ezo zezakolanga kati bwe bajja bazze ewaka babayitiddemu ono tumutwala twagala mutwala asome ne banneeyo nze nakomba kwerima ani nze taata nagamba nze tebankuliza mwana nosanga yali mutuufu kati bwagaana kukyakuyisa kiti I felt bad kuba nali ndaba nyinza okufuna opportunities empya naye ate osanga nandibaddeeko byeneesobya ngaki buli lwowodduka challenges obaako byeweesobya kyokyo kyemmanyi kati kati bwaŋŋaanira awo nagamba tebankuliza mwana nembeera mubeera eyo kati nga buli lwebangoba nzijukira kiri yaŋŋanda okuntu osanga nandibadde nsoma kiwa ebito mu masomero ga bbeeyi nenyingira awo tukoze P7 I was the best musomero wa mu district musomero awo akyali ne mu parish yaffe kuba mulimu amasomero Kagogwa Busumbi Ngugo ageetoolodde awo Lubaale nze nali nsinzi taata awulira atya era agamba jamu esaatutuula tebyamukwatira maanyi tabirabamu mugaso akyali tebyasawundinga nnyo kuba abaana ku kyalo kuliko abaali basoma otyo kati nga gwe ozinga they don't make meaning tekikola makulu kyabulijjo kati njukira mu bataano twajjanga tuvuganya nabaana benakugambye mu bataano mbeeramu either wakusatu wakuna wenapasukira ku P7 teri simanyi nange kyajja kitya nenkola 21 second grade as the best by then mu mutima nensanyuka nengamba n'olugendo lugenda mu maaso luno kati senior njukira mu family temuli yasoma nina challenge ngenda kakasa abantu bano ntya nti ngenda ku senior nga bo teri yali asomye mu kasukulu fees okolowoozaako kuba private yo byakusasula wano mbadde nkukutala PTA za 2 bikibu ebitozi 3 watandika akasomero awo kaali kakatandika bakayitanga Alliance High School kali mu kilomita nga 3 okuva ewaka kati ate nga nenjogera ne maama atunda omwenge kati bwe nadde waka kyesaakugambye maama yatundanga omwenge anange nnoonya ebinyeebwa anywa omwenge nalira ku binyeebwa ebisiike nze nnoonya ebinyeebwa nembisiika ebbanga linamala wansi awo nali njiza okukola emirimu gyonna egyewansi kuwaata kusiba mmere ya munyige kugifumba byonna nga mbikolera wansi awo akyalima mirumu bamuvumanga nako yegwe omwana gwokozesa emirimu ng'atudde awo nga muto ekyobuto kyandibadde kiri awo endabika yange gyenali ndabikamu kati ate maama yema namwagalako kimu titiyansaasiranga yalabanga alina kyensobola okukola ng'abimpa nembikola kyalulumu bavanga mu nnimiro nosanga ng'emmere eyidde n'amasigo gagendamu nenkovu ogiraba yeeno yajja nfumba nali ntema akasaana bwe nti kuba olina okabuluzaamu ejambya neyitawo nebaka olugalo nendusibako sere nenziramu nenfumba kati oyo Ssenkasi ow'omukyalo kati siina mbeera gyesobola kati ebinyeebwa bino wabitunda akasente kabakako bamama nga kakange nabo gattagattanga nengulayo ekikopo ekirala nensiika bano abawoomerwa ttondo babiryanga ekigendererwa kyali kimu ekyo byanyambangako okugula ebitabo kuba muzeeyi waleetanga ekitabo nkikiweddeko nga alina okikebera peegi ku ndala lwaki wano wabuseewo lwaki wano wakozeeko paati newasigalawo okitegedde kati nga ndaba bimpa obuzibu ate okunyonyolako kungi kungi nembeera mukalabakalaba kuva buto
kati nga mu budde bwa holiday nze mbeera mu ebyo oba ku Saturday ngaawo ntunda binyeebwa muki kugula genda mu byalo awo nengulayo obukuta bw'amenvu akakuta kabanga kasiringi 3 4 5 nokayita nokawagula notunda ekiwago ku 10 ekyandiizi nogatta mpola mpola kati P7 njimala muzeeyi okumutondezaamu ebya senior ndaba olugendo luwanvu nembimugamba ne bato bange abamaama oli nabo baali basoma kuba balina gwe balaba agenda mu maaso naye oliwo omugoba n'omuzza ewaka kasi omugamba ajjamu esaati ye alaba bya bulijjo ng'agijjamu ng'akolaki talinga nze ng'awonye era abasinga tebasoma genda waggulu ku kyalo kwaliko amatooke kati ng'abasomba amatooke bangi omwana agenda n'asomba enkota 15 buli nkota yasingisinga 4 5 kati bwakubisaamu enkota 15 ne bamuwa omutwalo gumu n'agenda anywako obutunda n'agulako ne capati bwatyo kati ye ng'alaba mu sente ayinamu ki akyali twasoma nnyo n'abantu abakulu omusolo bwe gwatuukanga guno ogw'omutwe nga bagula uniform kuba bo tebabakwata naye bwe gwagwangawo nga bakola ki nga baddayo mu matooke gaabwe bagasomba kati wano senior 1 ezo sente zasasula zaali zino ez'obubonyeebwa nagattanga ezimu ezo ne maama nampa kuzajje mu mwenge bambi kati jjukira alina challenge nti eno ku bujjajja bwange bamulabanga munamawanga mukyala munyarwanda biki yabba kitaawe yabba mutabani waabwe bo omukyala gwe bamanyi oli maama omulala ow'empeta nakati bakyakyogera kati alina abaana 2 jjukira alina ekirala kiwaŋŋamba abalala badde olazaala maama alina abaana bameka mu taatawo saawa zino tuliwo 5 muli 5 so kati atungayo omwenge naawe otunza ebinyeebwa mugatta school fees za senior 1 senior 1 naye ng'olugendo lummenya kilomita 4 kuva ku Muchomo wali tuuka e Busibu waliwo akasozi kayimiridde ng'eggulu naye nabakuleka notuka time yo olwo nali ntandise okwanguwa ngezaako okwesika ne bannange ntutambula fembi kati taamu 2 ezo zankaluubirira kyala najjamu obulwadde kiki ekyaliwo kifuba kyannuma okutambuza ebigere nga ntambuza bigere nendiwerupinga ne TB empewo y'okumakya biki bwe bityo nefunamu TB kati nendwala zaini bamulagirira saidi zeeyo kaikorongo abamanyi emalongo munda eyo waliyo omwami nga naye mujjanjabi era bano abaffe okulinnya ku mugongo ono siyali wakulinnya ku mugongo ono yali wakutabula ddagala bwe bityo nga tugenda nga nteeka ku gaali ne muzeeyi jjajja namukulemberamu gaali zaabwe nga bazivuka 2 kwendi emabega tugende eyo waggulu tewaliwo masimu bakulagirira omuntu watamusangangawo ng'oddayo kati nga tugenda twasanga mu muzeeyi gwe tugenza okulaba yagenda ku kyalo nga tukomawo olumbeera olugendo ndi ku gaali kati batudda abamanyi oba ovaeko ekolongo aliwo ekuba eddala lyosobola okuyita oyitira erw'ebidaali tuba tuyingira bwetu mu katawuni k'erw'ebidaali nava ku gaali waggulu twali mu kibokisi by then nali kyakirimu bokisi yakola wano nga nkyekulula wansi nali ku gaali nenvaako nengwa oba yali ataaka kuba kasana kaali kamaze okuvayo nga kememudde tejjukira ndi mulwadde bwengwa nagenda okudda engulu waliwo ennyumba eri awo noti okutuuka mu katawuni k'erw'ebidaali yali ku mukono gwa ngulu nga neebase bankwasiza emwanyi mu ngalo simanyire oba yali ewonyaki simanyi waliwo omukyala awo era katonda kanampa ku mmotoka ja kumulumba bw'anaaba akyaliwo mubuuzeeko nampa ekikopo ky'obuugi nenkinywa endaba nga abantu bantunuulidde awo jjajja aliwa siga oli naye jjajja waali omwami naye muzeeyi nabo weebali kuba bwe namala okukwa ennyumba yali okumpi awo webanteeka ne babeerawo kati bwenzira engulu ankumye omuliro mungi nnyo
nayimiririzawo booda amaze okudda engulu batwala mu ddwaliro erizungu ku luno Amina netugenda ekitovu awo we natandikira okwagala muzeeyi jjajja nzayi taata nyumba otyo yakola ekintu kye nali ssuubira olwali amuwa amagezi okutwala simanyi ki ekimukwagaza olwo gye tulaga bwe tuva awo twalinnya booda naye tuteeka ekyaza nga mu tawuni tulinyinawo takisi kyo tugenda ekitovu nali mbaddeyoko nga nkyali muto nagendayo mulundi gumu omusujja gwa mulalama gwankubako bwe gwankubako nga nkyali muto netugendayo netubeerayo kati ku luno gwalinga mulundi gwakubiri kwolwo twabeerayo abantu abo babiri nze ne muzeeyi maama ng'ali waka alina abato ate nebbaala kati muzeeyi amanyi okufumba era n'okufumba kwemanyi nakuyiga ndaba muzeeyi kuba maama bw'abanga teyaliwo oba yalina gyeyatambudde bamuzeeyi ekyungu tukiyingira fembi kati bwe twagenda ekitovu tutuula mu ddwaliro omuntu amalamu omwezi mulamba batuyita tibbi yali annuma taata wano wanjawulo omusajja okwera ku kitanda n'omwana era yakiriranga munakayiba n'agulayo ebyennyanja omanyi ziyo sente zaaliwo kuba amatooke bwe yatemanga muzeeyi yatemanga amatooke agasuka mu 100 era waliwo olumu abatemi b'amatooke lwe balwanirako mu lusuku lwaffe ne baagala okwetema amajambiya nze nagakwata omwezi oguwedde nti nedda nze nasasudde eggulo kati abaami abo ne balwana nga malungi mawanvu kati mwezi muli tuli mu ddwaliro bwagenda mu kiyungu bwafumba bwansanga ku kitanda bwampa ekyokulya kawungeezi nga kirira nywamu katondo ng'akomawo ng'ansangawo nga bajjanjaba kuba ezo emiso za TVB zaali bwembaseerabidde zaali nga nkaaga kati ozifuna buli lunaku nasobola genda waka nga tulina kubeera awo maama ng'ajja n'atulambulako n'addayo omwezi ogwo omulamba gwanjagaza taata munyumiza simukambwe olabe ku taata ow'ekisa nedda bw'obeera mu bantu naye muzeeyi takukambuwalira negezaako okola omusango manya bwe muddira ewaka nga muli babiri awo manya gyali kati awo era ne mu ddwaliro awo abakazi beewubuzanga nnyo mwami kiwungu ajja mu kiwungu n'afumba abamu bajja balabe ani gwajjanjaba ng'afumba emmere ye ne bagimukuumirako najja eno nanjoleza engoye naddayo ne tubeera fembi kwano ne gutandika okujja kati bwe twava eyo olugendo luli ne bamuwa amagezi tulumuzzaako lwe lwamuviiriddeko kino kwe kugenda mu third term taamu tusaagimalako bulungi third term nagisomera lwamaggwa olwo nkyusiza essomero ku St. Aloysius ngendayo mu senior 1 last term elwamaggwa ku St. Aloysius tusomye n'abaana bo tebakutunulira nga bakwewuunya of course ekyo kyo kirina okubaawo for the first man with time nakimanyiira nakati ne bwemba mpitaawo oli asooka kutunulayo era bw'oŋŋambye kati nensoma nabo ng'abaana abamu babagagga biki nze saafunako pocket money mbugenza mu kisulo ng'okola otya byentutte ebyo anti waliwo akawunga n'ekijanjalo n'obuugi kasita nfuna ebyo amanya kiwedde nga nsoma taamu yange muzeeyi kolo baali bangulidde inchi emu matress ne bulangiti baali babiguze tukola ebigezo baasigalayo balance oli mu kisulo tukola ebigezo ngenda waliwo omukolera ekigezo ekisembayo akimala yagenda ewaka ngenda okudda mu loomu mu dormitory mutwala tusula nga omufaliso gwange mweguli nga teguliimu tali tikyali yaguzinzeeko agukutte ng'ebizibiti nti bwe naaba ndese fees wali basigadde emitwalo nga 7 banagumpa omufaliso bulangiti masuuka omufaliso gwe baatwala kati ngenda okutaali nga mbuuza ebintu byange biriwa
omunampa amagezi nagamba balaika babitute mu office babiwoye naseka mu busesi nagamba okay kati nenkwatamu ebyali byanguwa netutambula lwamagwa naye busibo kubanza gye nasomera n'omugigi mu P6 wawanvu naye oba olumu twatambulangawo nali mmanyidde okutambula nga n'olugendo luwanvu ntambula kyakuyambako kyanyambako amagumba ogenda nga gaddamu kati era nze nawono mu kibuga abasinga abamanyi mu kikubo mu kiyembe kyawulyako eyo yonna bandaba ku bigere. I love moving on my foot. Why? It makes my body what? Actually recently nagendako ensambya mu ddwaliro Dr. Omuse kituleko nangamba olabika otanze okutuula ennyo kati bwe ntuula nnyo wansi went for prolonged time nenkikolera omwezi I feel pain kati kyali nangamba bw'okola funayo akadde oyimirireko era nze gino emirimu gyammwe egy'okutuulamu togisobola 24 essaawa 8 nga ntudde mu kifo kimu nedda sikisobola era newembeera mu office ntambulamu ate neetoolola arcade kolera nno wano nkola printing wano ku Nkrumah Road. Ojja kunnyumizaawo awo kati abakutte omufaliso dde wakati ate omugamba sina mufaliso yakimanya bwenamugamba nti bintu babiwoye yaŋŋamba tyabifaako olunaku lwa lipooti ne lutuuka nenzirayo ne bannange ne bampa lipooti agamba negamba muzeeyi yakweki sente olujja onatolina mufaliso naye nga neshuwa nti nadda gomayogera kukyusa essomero eya gomufaliso muguba wadde kati olwo siniya wano nsomedde amasomero abiri tuyingira mu siniya 2 maama yalina mukwano gwekyazanga muzeeyi Kazungu yali apangisa alinayo abaana be basomera ku Hillview kati nange ne banfula omu ku baana baabwe ne banfunira ekifo ku Central College nga likyaliwo kati lyaggalawo nensomerawo taamu emu. Bwe bakusasulidde olwo tebansasulira muzeeyi muzeeyi maama alina obusente bwafuna mu mirimu gye nyina egy'enjawulo n'abuweereza nze ne ngenda ku ssomero kati bills nga zirinnya ne muzeeyi taata bw'ayongerezaako ezo ezakumukamulamu za lutalo naye ng'olina omusalira amagezi at least ozikoleki ozimuggyeko kati ku kyalo abantu boogera ono omwana gwe babonyabonya we bati nenze nga njagala kusoma mu famire yewaffe okusoma bakirabanga ekizibu bandaba nze nsoma ngenda bagamba era talina nagyalaga nenze nga ngamba ajja genda obawa kati nsoma ku Central Senior 2 nyingira Senior 3 mbeera ekaluba bills zirinnye kuba wali bwa mukulu Kazungu nali nvuddewo nebanfunira akazigo akalala wempangisa ne munnange. Akazigo? Olina emyaka emeka mu kazigo? Nali nkuze Senior 2 omwana aba akuze okubeera mu kazigo kati nga tiwali alternative kali kumpi n'essomero actually abamanyi wa Daniel wane wa Proletazi wangulu awo so bakuteeka mu kazigo obeere nga tosobola kutambula lugendo luwanvu olwati byoli gwe wafunamuko oyo bali bamutreatinga nawonera ddala kati nga sikyalina kinnuma naye nga tebagala oli kumuwa buzibu addandabirira omwami kuba naye ebyenfuna byali bitandise okukyukamu nentandika kubeera kumpi awo n'essomero ng'abaana ku ssomero banjagala naye nga fees kati ng'olumu bansindika okudda ewaka naye nga mmanyi ekiriyo era kaneebaza abatuuze bekyazanga mu kituulu banjagala nnyo aba bodaboda ku Bijaba Road paka Busibo abo nabo ku Muchomo era bwe ndaba omuntu ayagala okugoba aba bodaboda mu kibuga abanga alina batemerako ettaka bakolera ki aba boda abasinga baali bamanyi gye nzaaliwo kati olumu bwe bangobanga kugenda okunona fees kuva ekyazanga ogenda ebusibu wawanvu waliwo miles nga 7 kati olumu nazitambulanga kati ng'olumu owa boda waaba alina gy'ava n'akusanga mu kkubo ng'akuteekako agamba gwe mutabani wa Jumba kyatugende kubwereere oba oluusi ng'alina gw'ataddeko atalina ntondo naawe n'akugattako n'akutwala bakikolera ebbanga ate ng'olumu waliwo emmotoka ezaatikanga amatoke ku kyalo bwe ziba ziddayo ebusibu ziwa mwami Kimuli yali akyaliwo by then
amumuze mirembe yatusombanga nnyo atuziteeka kawungeezi nga zitwala amatooke zituleetako n'obugugu bwaffe obw'emmere tusula mu kibuga wali mu tawuni eyo ekyazanga tutambuka mu buzigo bwaffe netuteekayo tebyakwasanga like omanyi waliwo abantu abataagala bakolera byakisa olwokuba embeera gy'olimu omuntu nakolayo ekyekisa bino ebyaboda byebakoleranga tebyakunyiizanga ekyokuntwalako ku bwereere tekyanyiizanga kubanga nayina kyenjagala siyina ssente maama wange yaŋŋamba ekintu kimu nakati kyenkyakozesa nti bwobanga olinya booda ojjanga nezikuleeta kuba wano tosuubirawo ssente nti ojja kusimba wano booda bagisasula eddeyo kati nga magulu go gakweyimirira wano era nze okutambula kumbeereddewo nnyo kyoba olaba nduddewo n'okugula emmotoka ekigenda okunguza emmotoka kiri kimu nti nze ngobeera life yange oba life ya famire yaffe abamuzaika wiiki temuli mmotoka kwagamba gwe ayagala okumenya buli kiri ewaka kubanga kati oli mu senior 3 kuba kati n'abasomye basoma babagamba musome Pawulo yasoma otyo kati emmotoka ezadde zitera okujja ewaffe zijjawo mulumbe aliwo yafudde era kasita luggwawo empiira egyo gisaanawo ekyo kyekintu ekimu kyo kigenda okunguza emmotoka bwemba tuusiza okujjawo ekyo olwo senior 3 bakugobye senior 3 bangobye nziri ewaka ebbanga ligenda li kati koolo omuzeeyi koolo nagenda n'ebbaluwa nawandiika ebbaluwa antaddemu muzeeyi bwetampa ssente ngenda kutwala mu kooti taatawo saba tusooke tugende tuwummuleko bwe tukomawo mpulire muzeeyi ku bukambe bwe waŋŋambye ebbaluwa agisomye yakitwala atya era yakuyisa olwo omwami omuyise Chris Ogoni agamba oyo twali naye ku campus Livingstone mwewali ono cartoonist wa Daily Monitor bambi kati obwe tubuliddeko nga muzeeyi mwandiikidde ebbaluwa mu buto nayagala nnyo okusoma obufaaba gwe kyokka nno bannange kati maama ate si wampeta nva mu dayosisi enkambwe Buddu Masaka omukyala atali wampeta by then yali tazaala mwana faala kati ebyo nembita bwe njagala okukola ebirala ngamba tesimbereko munamateeka kati nakugambye wati wetwasembye ndeeti owandiikidde muzeeyi ebbaluwa mutwala mu kooti kuba nzijukira bampitako banonako ewaka n'agaana nagamba ye tebamulabirira mwana bali benjiyo ye Masaka by then twali tukyali Masaka district ne bakola ki nzire ewaka n'ebbaluwa yange nagenda ngiwandiise kati ntuuka ewaka nabasanga tebaliyo bali mu nnimiro maama yasooka okujja kati muzeeyi we yatuukanga ewaka yagendanga mu kisenge kati ebbaluwa nali ngitaddeeko ebbaliwo ekitanda bwenti ebbaliwo ekitanda manyi muzeeyi wanajjira watuukira girabe ku luno maama ye yasookayo olwagisomamu bwati n'amanya ekiddako nampita bino biki biwandiise baze batuboola biki ogenda kutwala kitaawe mu kooti asooka mpisaamu oluyaawo saamunenya nemugamba ok kina kyenamwenyega kati ebbanga linamera mukyazange omwo nakulamu ku mikwano kati waliwo omwami yali akola ku basi ezimu ezikwata ku Mbarara Road nga bwe mugamba naye tonfunirayo kalima eyo laba ebyokusoma nsikamuguwa mobile money zaali zakajja nagamba nja kukola ki nja kunoonyeza kati ngenda ogenda mu kyalo nga yaŋŋambye nafunye akalima ekabaale ka mobile money kati ntwala ebbaluwa eri nyina ne feedback okuva mu kibuga eno mu kitoolo kati ntuuka wali maami amaze okunvuma I made a foolish decision yakuva mu ssomero nandaba bintami gokoye ko kati kwembadde mpandikidde ebbaluwa bamaze ogiyuza maama aŋŋambye ebyo biveeko kati akazi gwe nali mpangisa kali ka headmaster waffe eyansomesa mu P7 nga nzirayo netikka bintu anfuna mukwano gwange twalisoma fembi nga mbitwalawo we nga tubizinga ekiro kimu nga nkubira mwami oli
nga ngamba gira oli ku kkubo tuva Kampala bwe tunaaba tuyisaawo atukutwala ku makya kanisa muddeni akyale bwe lunaku lwe nasengulamu ebintu bwali kiro okutwaliza ku budde mukwano gwange yagendako mu kiraabu abamanyi ewampagi for the first time nagendako mu kiraabu otyo ne mukwano gwange naye nze nga sigenze kuzina wabula bayinga time busobola okukya bantwalewa gye bantwala kati tuba tuli omwo nali kupuula awo omukwano wange yangulira soda nagamba gira oli awo nnyo nze kangira nzina ayingira munda kati nyingira munda omuyitayo ndaba obudde bugenzi ne balwana omwami omwe yakuba munne eccupa negwa ku kisenge natya nagamba laba kati ebakukwata nze abantu nga 100 bonna balwana okuyita mu kalyanga gwe mulimu gwogusoose okuyingira mu disco okuvako olwo nenzibaninga toli kiddi I will never era saazigendamu paka kati nakati nebuuza ebibuuzo nga 6 singa bankubye eccupa badde bagamba bamukubiddewa mu disco jukira nyina ataaka okuva mu famire nti sisoma tibagala nsome era nebbanga linamala ekyaza nga basinga bali bamanyi sisoma mulimu abavubuka abamu bampitanga property nalina abawala nga mikwano gyange aputunaawo abawala bazze bali mikwano gyange kati nga balowooza abasajja abagala abawala nze mba bapaagira kati property master erinnya lyali yakafulumaawo kati nga balowooza nze ddiira bali abasajja bampa sente ne mbafulira abawala aputunaawo abawala mikwano gyange era mwenna mwetegedde muli bangi kati bakuzaayo bwe twadduka awo nzirewa gundi tudde waka omuvubuka ye yansookayo kuba yali amanyi okudduka omusajja bamukubye eccupa nti nga bukya tugenda ku stage ninda baasi yajja teyajja nenguguyo katonda ono olina olunaku lwe olimwebaza Ruth lwaki teyakuwa kiwali oyagala lwaki ti baasi teyajja budde maama oli bamaze omukubira esimu bamugambye omwana yatulose edimasa nabewe baali bamukubidde nebansiiba nga banoonya kati nange nali nekwese ebintu byali ku stage nenanga nyinawe nekwese ebbali saagala abantu bandabe ngenda Kabaale kola mobile money mama tomugambye sina gwe nagamba kujjako neyansutirako ebintu basi netajja sawa 7 waliwo omukyala yampanga update yalina essimu oli wamukubira amugamba basi efudde tetunaba kujja nja kukubira nga tutuuse zibeera saawa 2 za kiro nkyali ku kkubo wekwese nekwese awo netajjira ddala omukyala najja nagamba ngambye eddayo olunaku we luba lutegesa olulala alikukubira jjukira gye mbadde mpangisa natoluse ovuddeyo ye tebakubanja baali babanja naye bo nga bagumiikiriza nakugambye nti yali ampangisa yali head teacher wange mu P7 nembeera gimanyi nga nzirayo abatuuze banetegereza nga tuyingiza ebintu abatukuuza mwabadde mwaddukiddewa konze nensirika ku makya mama yakeera mu kitoolo najja ne mukalandira oli awo ne bambuulirira nze nga sibiwulira nabagamba ekintu eki kimu bwe mba mwagala mbawulire mumpe school fees kuba kati 2 sikyalina kyaki njagala kuwuliriza ku sente we nali nsomera biiru zinenyi tebasobola zisasula mu bwangaawo ate nenzigala mu maaso nga nyina kufuna somero ddala senior 3 ngenda ku akademi awo nasomerawo senior 3 eri twaddukayo buli gyenziruka nzirekayo amabanja katonda nsaasire nyinaago okusasula kati ku akademi ntuukayo okusoma okugenda kuziringitana yali omugezi ogenda obuukaabuuka essomero byaziringitana nnyo era senior 4 akola nnyo bulungi senior 4 gituulirawa nagituulira ku BK Memorial kuba ku academy baali tebalina center number kati baturigistaringa ku BK Memorial ewa mukulu Semugenyi bigenda okudda nga tosomye bulungi saasoma bulungi naye nga mpisi kati senior 5 ogirumbirawa ngende nakateeta era mukyazanga netolera mu kifo kimu kugambye
era kyova olaba abaana abavubuka abasinga awo oba waliko ekyazanga mu malongo omwo basinga bamanyi kati bwe ŋŋendako esifo ntugikola nfuna omuzigo omulala pangisizza mpulira kyova olaba nalwanyi nnyo okuva mu bupangisa nga nkola ki aŋŋamba maama omanyi ngenda mu senior 5 bino tebijja kuyimira ojjukira endagaano gye twakola tutali mbuzi kati gwagiyembamu naye nakanya kukola mirimu afuna akasente aweerezani ne muzeeyi bwafunayo zamunyazeeko naye ngaazireeta muzeeyi awo atandise okulaba omwana agenda akola ki eyali azikaabira ku luno ngaaziteekayo era yavuganga n'eggaali n'aleeta enkota y'ettooke buli Saturday baba mukazigo nangulira amanda bino ebya bread and butter tebyakolebwange nali sibiina kati nga nfumba emmere yange lwenkomyewo okuva ku ssomero kati omuzigo gwe nafuna gwali mu challenge timwali mu masannyalaze kati tebajja kusasula bintu bibiri masannyalaze nanju ne bagamba nze kasita nfunawo okusula nasomanga emisana nenyambuka enakateete ku secondary so ne banjesalinga netusoma awo oyingidde HSC naye mbimanyi byakulwana sente kati ng'olumu ogenda okudda ewaka ng'enkuba yatonye kalumu kaali kati owa mukulu lw'embaawo awo wansi ngadde nakateete mu kisaawe waliwo olumu ke baali bayungiddemu kati nga mwensula kati ng'olumu enkuba bw'etonnya nga n'amazzi g'ekaleero gekatanga olumu gayingira mu nju oba amazzi enkuba esooka okusplashing amazzi ne gayingira mu nju kati mu kiro ekyo nasulanga nsaba busabe enkuba ereme kutonnya nedda nga wenneebaka watobye nga ntuula ku sayidi emu etatobye nensaba nengamba mukama wano mmanyi nja kuyitawo nga musaba ekintu kimu ampeeyo chance nfune wensobola omuweerereza kikola ogenda ku Facebook n'erinnya nagattako eryokusatu Ssenkasi Paul Omuweereza kati awo ntandika ki nempitawo awo kuba engeri gye sirina masannyalaze bwe nabanga kusomera ebitabo nabisomeranga ku munadhamaati ku ddwaliro abamanyi ekyazanga eddwaliro eri awo nemukulu eisimagaba twatambulanga netugendayo ku munazamu netusoma ekiro mu rooms ezitali mu balwadde nga mwetutuula bwe mubaamu abalwadde nemutoola ku lubalaza era wona wokola ne senior 6 tutoola ku lubalaza awo ekiro ku ttaala nosoma zira saawa nga mukaaga eyo noddayo mu luumuyo olunsi bwe byabanga budde bwa bigezo ng'osulayo novaayo ku makya nodda ku ssomero balowooza oli musawo naawe so senior 6 ekiteezaayo tewaviirangayo ddala kati navanga mu ruumu yange wempangisa nengenda ku ssomero maama awo yalwana nnyo ne muzeeyi bambi ne batandika okukola ki kati mba mmaliriza senior 6 waliwo sente za registration zankaluubirira neŋŋamba ki ekiganye nenzira ewaka waliwo omuto waaba taata yengeri gyakulya mu bigere by'abaani bya muzeeyi nga yasembayo akasente yakafuna nnyo mugalanda mwana wa jjajja namutebi neŋŋamba ku luno kagende neewole nengenda nemutuukirira yaŋŋamba ekigambo nakati nkyakijjukira yaŋŋamba bwe tufiira wano muzeeyi wo tatuwa sente nange sigenda kukuwa sente oze kwewola tewali buzibu anti twagala nsome naye tomusabye oze kwewola ogenda zizza stumbling block eryemu nze ndi mu kusoma mu family kati ate gwe njijjako sente okitegedde nkitegedde kati natuukawo awo nampa emmere nemugamba sijja kubanga yajja okusaba eryato kansooke nsaba ekyandeese njagala sente ngenda kola senior 6 olwo sente mmeka gyali emitwalo nga 25 bandeetedde emmere awo namugamba sigenda kulya either ompe sente oba bwamala obiŋŋamba ebyo kyenakola nemugamba oke baba tabayamba naye nze njagala sente either ozimpa nambuuza gogenda zijjawo era bwe balina okukolaki okuzikuwa navaawo ndi munyiivu emmere gye baali bampadde
nindema okulya nentambula twadda Kyazanga maama ne muzeeyi nebabako bebeewola ne bajja ku ssomero. Kati jjukira mu holiday, buli holiday ekamwaza mu Kastensen wa muzeeyi Paulo yalina ennyumba z'amaduuka, buli holiday nagikozesanga okusiika capati. Nteekawo omudaala kalinga ka restaurant, nsikiramu capati ne chai, abatuuze nga bajja bagula abava mu nnimiro. Omulimu ogwo tegwetaaga maanyi? Nali nabi kati bw'onoba tolina maanyi onookola ki? Nze saagalangako omuntu munafu. Era omuntu eyesaasira kiringa gwe kunsaasira. Saagala bw'ompa omulimu ng'ogumpa wa kunsaasira togumpa. Lwaki? Njagala ogumpe ng'ozudde ki kye nkusobola okukuwa. Anti nyinza okuba sikusaasi, kati nyinza okuba ngukuwadde olw'okuba sisobola kukkiriza kusabiriza naye nga nti kati kangukuwe onkusaasidde. Ekyo kimmenya kati nga nze. Lwaki? Ti ne bwe naaderivalinga waaka ng'ali substandard tojja kuŋŋamba kubanga nkusaasira. Ku mulimu gino gye nkola kijja kuba kinzitira akatale. Titojja kumpita mulala mulundi mulala, agamba kasita luli namuwa kampa omulala. Njagala nkukolera omulimu osiime ogabe n'ennamba yange somewhere oli ankubire wa onfuna. Bwe ntyo bwe nzija nkola ebintu byange. Kati nga nkeera ku makya nensika capati nenfumba chai zigenda okubeera ssaawa 2 buli kimu nga kyateredde. Waliwo omwami omuyita Robert nabeeranga naye Kyazanga awo baali basoga nga mbeera naye mu budde bwa nga mbayigirako okusiika capati era bazinjigiriza nnyo. Nvudde ku binyeebwa. Oze ku capati? Nze ku capati. Kati nga mu holiday ngikozesa okola ki? Kola capati. Kola capati. Wakoleramu ddala kasente? Nakakola kuba bwe nkugamba ati saamusuula. Mu lugendo lwange lwonna olwa O-level ne A-level nanyinamu ati. Kati ate abaana bakola ati babeerako ne ssente ze balina okusasula eziri extra, school fees noba registration. Ezo zonna nazijjanga mu bintu bino. Mu capati? Mu capati. Kati tame holiday genda okuggwako teesi nyina emitwalo gyange nga 6. Ye vaaka? Ye vaaka. Si vaaka tenaba. Tonatuuka mu vaaka ya senior 6. Waliwo buno butaamu holiday bwa taamu awo. Kati nga nzire ku ssomero nyinamu kasente kanyambako okugula olunsi ekyennyanja nange oba olumu oba ebinyeebwa. Nga nkola ki? Nga nesasulira senior 6 ati nga nkola bwe mpita. Bwe twali tusasula sente ne muzeeyi twakola agreement. Yangamba gwe bwemala senior bw'omala wano ebyange nawe biba biwedde. Akutuuziza mu senior 6? Akuggyeko engalo? Angyeko engalo. Muzeeyi taata? Agreement teyali yabuwandiike naye twagikolera mulyango gwa administration block ye Nakateete. Era bwe twafuluma wabweru nga amaze ozisasula ne mugamba twawukanye mu byensimbi. Nenzira ewaka ezo ne bijja nga mpise. Nenkola senior 6 yange nempita. Kati awo saalinayo option ndala nti oba ngenda ku university. Kwa muzeeyi akutadde? Muzeeyi antadde. Nalowooza ekirowoozo kimu nenzira ebusibo waliwo awo erimu ku ttaka lya muzeeyi nengamba kati kanyingire business nensima ekinnya kya fuuti 4 kutandika kulundiramu mbizzi. Otyo? Sorry. Abasiraamu. Abantu abasiraamu baagalako kintu kimu. Tebbanga lyennamala e Nakateete ne Mukyazanga banyamba nnyo. Abaana baabwe baali boogi kuba bo baabanga basoma. Kati era obudde obumu nagendanga mu maka gaabwe ne tusoma ffembi ebitabo. Waliwo Haji Mulla Mukama yamuyita, mutabani we Mulla Abdushakul ne Isma Agaba. Twagendangayo mu maka gaabwe nga ne ku Idi bampita. Akyali nga basaba essaala emu nkyuke kuba bakyusa abaana bangi nnyo mu high school awo. Naye nga Paulo yeekaguubiru ne sapule ye tagita. Eba mu Bulago bayerengejja. Nga tubeera ku nsaniya z'emmere ne sapule yange yeriko. Nga basabira olunaku olumu naye mbaagalako kimu. Bw'osanga omusiraamu amanyi eddiini tabula ddiini ndala. Era ag'amaka ganjagaza nnyo ddiini z'abasiraamu. Era ebisinga kama abampira omukisa. Kati taata yakutadde ku senior 6 olwo maama aliwa? Maama gy'ali akola mirimu gye, olumu atunda ngoye, olumu agenda n'alima
tunda mboga bwe bityo. Abakutayidde ensi otandika okweyiiya. Neeyiiya nsimye ekinnya ngenda kulunda mbizi. Kati Robert ono kalina kyampita ngamba naye lwaki tojja ntubeera wano fembi. Wayi yali asiika capati nga yakozeewo n'akaduuka. Kwa lwaki ova mu capati odde mu mbizi sente ozijja ezigula embizi? Embizi mu kyalo by then zaabanga za layisi ogula akaana kakakaaga. Kyalo waliwo baabutuumanga kakaaga ng'oba olina sensi kakaaga ogula akaana k'embizi. Kati nga ndaba bwe ngufunayo obuna osobola okuzirundiramu ekinsimisa ekinnya kino saagala zigende mu nnimiro z'abantu. Kuba tojja zisobola emirimu mingi. Ziyinza okulya ebintu by'abantu ate sijja bisasula ate saagala ntaba. Ng'osenguka ewaffe tosobola kusenguka. Mpita bamaliza okisima mpita ngamba jangu obeera eno nga tubeera fembi ye nga ddaali mu capati zigamukolera mu dduuka. Timba ndi awo waliwo omwami omuyita Bashir Master alinako obulimu ku ngalo wano. Agamba negwe tewasoma senior sex? Nze nasoma tuli mu vaaka. Agambye empapula zo ziriwa nti nziyina tezireete. Azimpa bwazimpa bwe nzimuwa ng'agamba ka sigala ng'osaba. Kati bwe yangamba ekigambo bwe ekyo omusiraamu agamba sigala nsaba nze omukatuliki. Nagenda ekijjukizo abamanyi eryantonde nensula mu kusaba ngamba Mukama nteeka awantu wensobola okukuweerereza. Navaayo empapula zange Ssaamanja yali azitwala yali azitutte ku district waliwo gye bayita affirmative action. Yali eyamba ku baana abayise obulungi basobola okufuna amasomero agaddako. Kati azitwalira omwami gwe bayita Miiro Michael yali by the DRO we Masaka yonna mu bifaananyi omwo nyina byonna mulaze ng'ali mu motoka. Miiro Michael simanyi Katonda akumpeera omukisa. Amiina. Yali tamumanyi simanyi nakiyinza musasula. Musaala yokka gy'omusabira ennungi. Kati mba ndi awo nga nkobera essimu. Sirina simu bwe namala senior 6 nagula line gye nkyakozesa nakati. Kati bwe mba nyina gwe njagala okukobera nga nfuna ayina essimu nga nteekamu line nga nkobera omuntu. Kati ye essimu gye yatwala yali ya mukwano gwange amukobera ambuuza Paulo waali nti mumpe nga mpita nga nninnya ngenda e Masaka nga mumusinkana ngamba ndeeta ekifaananyi kiraga physical appearance yo. Ngenda mu studio nga bakikuba nga nkimutwalira. N'engeri gye yandabamu sigimanyi kuba nti saayina ssimu. Ngenda e Masaka ku ofiisi baali bandagiridde asanga taliiwo. Kati olwo ate nnyina okudda mbala olunaku lwaliddamu okukuba naye mba nkyuka bwe nti ku geeti wa booda nzizaayo. Yali alina waatudde mu katawuni akamu awo ng'ova e Masaka ku Gombolola waliwo administration gye ziri. Kwe kuyimiriza wa booda yali akola ki antwala n'agamba gwe yimirira. N'ayimirira n'agamba si gwe Ssenkasi nti yanze. Embuuza ontegedde oti nti nina ebifaananyi bye bampeereza nkulabe n'endowooza nti yegwe. Awo ntandika okukwataganira ne Miiro. Olwo akutwala ebiri byonna bye yakugambye abituttewa? Abitwala nsaba ekifaananyi abitaakinga ku bidokumenti byange ebya senior 6 abitwala Makerere. Nze simanyi. Bambi simanyi. Owulirayo buwulizi bwabagagga mpulira. Kati nze nga nzirayo kyazange nga tuddamu ansoma antandika kupima sukaali oli bwasiika capati mpayo kwota ya sukaali era ebyo byonna mbimanyi. Kati mba ndi awo nguzayo akasimu waliyo omuvubuka amuyita Kawuki jjo lwe nategedde nti yafa yadde yali alina akasimu katunda baali basitula bintu bino mwanyi bwe bityo. Kati alina akasimu katunda nenkamugulako enteeka mu layini yange. Kati ku luno bwe bakuba ku namba yange ngenda okulaba landi layini ngamba nga bambuuza gwe Ssenkasi Paul nti olikyazanga nti ku Lwokutaano jangu okola interview konzewa nti Makerere. I felt like olwo ng'ani akuba? Simanyi. Panera wa Mukama. Simanyi.
kati tolowoozaako nti baffere kikyajja tekyajja baŋŋamba nti ki bwe baŋŋamba nti jangu Friday okola interview Makerere bw'otuuka ojje ku Senate building ngamba Robert awo abebakasi abagamba kuba ebyayo mbimanyi ngamba Robert nga abaako obusente bwampa ewa transport bosuwo bosi wange ate mukwano wange nga nnyo awo nakolo waliwo omwami wamutakiraza sula kama akumpeera omukisa y'omu ku bandagirira Kampala bw'atambula ne Makerere waali kati ye yantuuza mu maaso namulaba ggulo limu ne mugamba njagala keera kuba bangambye essaawa 4 mbe nga ntuuse nagamba nze emmotoka yange esimbula 12 so by essaawa 3 mbatuuse ekibuye wali wangu ofuna booda nekuyisaamu yantuuza mu maaso ku luno ngenda Kampala nanze weebaka I didn't sleep. I can imagine. I didn't sleep. Ate n'ogende wala nga si Makerere. I know. Nga nzija bwe tutuuka ekibuye ng'afuna wa booda amugamba ono omwala mutwala omuteeka ku kweti ye Makerere. By then zaali zikyayingira amugamba mutwalire ddala obuuze wali seneti oba omuleka. Abasiraamu mu Katonda bampeera omukisa. Bw'osanga amanyi eddiini ayagaliza sola kiraza ng'akola ki ng'afuna wa booda ng'antwala ku seneti nasangawo abaana abalala nga tutuula awo nga baŋŋamba lindira awo nga batandika kuyita omwomu anyingira mu interview abambuuza ebibuuzo nga mbiddamu bambuuza ebibuuzo nga biddamu kati ekyasinga obbasanyusa bambuuza osinga kwagala kukola ki konze kufumba munyige kolaki kusiba munyige kiki kufumba emmere ey'omunyige Makerere byogera nabyogera na mu Luganda ne baseka komu nambuuza what you mean ne mugamba like making the food nagamba nti you mean you can do that nti yes really nti yes ne bambuuza process gamba osala endagala oziyuguluza maziteeka mu kibbo nga mulimu ebyayi nowata emmere ng'osaamu olaba kubuuza be ba lecturers I didn't know them bambi baali bantu yali pano nga y'abantu nga 6 n'ogisiba n'ogiteeka mu sepiki nga mulimu emizingoonyo n'osaanika n'ofumba wemala n'etabiririra ekikiteesaayo emizingoonyo wansi butabiririra nomala n'oginyiga n'ogizzaako n'ofumba n'olinda kujjula agamba if you can do that okay let's see oluyise simanyi kyenakola ne bagamba now you can go home shall contact you oddayo Masaka nzirayo kyazange bazadde bange terinamu amanyi kati bwe tukola ki bwe nzira ewaka wayitawo ennaku nga 2 ne bagamba you come for your admission form what yes nawe bakasa bagamba nuje Makerere nanzija notandika okusoma nenginona kati nzirayo nayo kuba nyina okugenda n'ebintu bye sirina nagitwala ewaka muzeeyi nangamba mufeera obudde butukutte naye njagala nyo wano ngomaze okuyingira oyinza okumpaayo mu dakiika like seconds nga 3 olwoyingidde oli mu hoolo nyingidde ndi mu hoolo waliwo omukyala yali asiimuula ne mubuuza muno mulimu ekereziya baba kati Makerere nali nze mmanyi yaki ya kusoma lecture agenda mu kilabu ku Nyumiro omukyala yansekerera nankulemberamu nantwala ku Augustine nentuukayo nenfukirawo omuweereza amiina mukama ng'akikoze bwe mmaliriza nentandika omalira okusoma awo nze yankubira nagamba kati engeri gy'omaze okusoma komawo ekyazanga ne mugamba olimba sigadde Kampala otegete simu nenzijjako bwe mmaliriza awo nengenda Masajja Masajja aliwo abakyala 2 mukyala Musisi ne Walwanga abo banyambako waliwo n'omukyala yali azaalibwa olwo omukazi omufuna ddi kazi zinaba ebizibu by'abakazi mbimanyi bataye tusiibule kuba baagala sente mpulira kati ate z'otayina ate oteekemu ebizibu ebirala naye nga baali mikwano gyabwe abandabako bwe bityo paka jjo we nawasa nali ngenzeko mu lusirika olumu e Nairobi gyentera okugenda abangi kati
bwe yansangayo ne mulaba twadde wenkomawo e Kampala nenziramu ne mulaba ne mpasa ne nkola ki ne ngamba kati ntandise famire yange nentwala ne graduation mu kyalo gye bali bagamba nti sisoma nabo bakirabe bwe maliriza tandika kunoonya mirimu okola mirimu kikati kola printing ewa nasoma criminology ku university gye bali bampadde mu social sciences naye bwe nnoonya emirimu girimu emizizuko mingi neŋŋamba kakati wano kansooka embireko enkole bye bimanyi nenkola ki nentandika printing. Akadde katukutte bannange tumira ku baana n'omukyala tusiibule. Nsobola okutumira mukyala wange Nakato Maria Kizito ali ewaka ne mu bawala bange omu asomera wano ku Buganda Road Pauline ne Pamela ne benkola nabo Malcolm Grace n'abatuuze b'ekyazange Busibo gyenzaalwa bannabusibo ba Knights of St. Charles Lwanga Ekereziya Christ the King wano wempeereza nze nkulira abaweereza awo mu Christ the King na bonna be nasoma nabo neyanziza gyo sewa neyanzenye banaye mubeere bulungi bye. Welcome to the Rose Farm family, where you find every mattress you've ever thought about. Rose Farm, a world of beautiful dreams.